Coming up on AC Media. Kati bwoba okomawo ofuna tulina kitatu tokomyawo motoka nkalu bana abokukubu oteekamu kati mbe nateekamu kate nafuna dda ku airport kati ye abali mba mutuukako bwita muganjagala badda Kampala nambuzo sobola okuvaako airport konze nze nvuga uba gwe ne airport ogimanyi bulungi kuba bakimanyi fe abaoba gye tusiiba ku airport nangamba kanya kuntwala ku airport yukamu gwe naleese yampadda namweta kone mugamba kati okuva no ku airport agamufuta gaba manyi twamalira mwana nga mujja mbalala nga mutwala ku airport ezo mmeka kinana mweta bontu ku airport siva ku airport nga siina muntu. Coming up on AC Media, we inspire. Amanya neddobozi nabulime Esther SC erinnya erikola ssente tuli ku Attack with AC Media Uganda era nga tugenzeko mindset change siwe kiri brayo tugenzeko mindset change onako lwaleero mbaletedde omwami anange tukoledde mmotoka olwaleero tusanyusa okulaba nsinze bannaye nga munsazeeko bubi nnyo soko obuze kuba tulaba ebibuzo bituuze nga tumaze babuzaako n'okweyanjula sabatwala mwenna amanya bampita Kenneth nga nvuga uba mbadde wano kuyita client wange client wo mbadde wano client wange nasala kunagala abeeko engeri munyonyeremu engeri uba engeri tugikwasaganya mukwanze ndi muvuzi wa uba Bolt biki ebyo transport special so yendelengeramu tuli wano ku mindset change n'omwami ono agenda kubatubuulira uba bantu bangi batera okunebuuzaako ti esi njagala wenve bweru nzije ntandikewo uba njagala biki byonna kati bulijjo nga nnoonya omuntu omutuufu asobola okuba nga ate atubuulira ensonga zino azimanya obulungi nendowoozamu nengamba ojja tubuulira kakati kansooke nkubuuze mu mirimu gyonna lwaki uba gye wasalawo ndoga nno nze kankole gwa uba kanvuga abantu uba mulimu mulungi eringa bizinesi yonna nti osobola ofuna leero ate nkya n'otafuna oba okitegeera ate ekirala kati nze ndi driver wanina gye nasookera okolera eyo mu bayindi naye ngaomuyindi ampa emitwalo 35 nanyongezaamu nti biki nakutongezaamu nakufuna ku mitwalo 38 nogenda okwekanga olaba nti sente tezikolaki nga teziwera nga tesobola kuyisaawo okitegeera naate mu uba omwezi tekusobola kuggwako nga savinze kasente kange kawera akasuuku kaluma kukenali nfuna mu bayindi awakasa wakyagala neegobe kunjaba saagala wafuna wembeera saagala weegobe kyenyinza okugamba wafuna wenjagala okubeera olaba ese kyenkugamba uba eringa bizinesi yonna endala nti mukisa wekolaki bwegukweyimirira nti ojagenda oyingire uba bikoleki bigaani ojja yingira uba okifunemu oba okitegeera ojja otya okutandika kale omaze otubuulira oti nno wali olinawo okolera bayindi ojja notandika bizinesi ya uba emmotoka walinamu akasente ola tolisa akasente akawera emmotoka nalina ya mugagga okoba ya mwegagga oba ye abamu nga ayali etaaze abamu balina emmotoka naye nga ziri awo waka nga tezikola emmotoka eno ogiraba osobola ofuna omwana kisinzira ennamba kweri ekika ky'emmotoka ennamba kweri nti emmotoka yeyinza okuba empya emmotoka empya ereeta emitwalo 225 kisinzira engeri gye bamuteesaganyazaamu n'omugagga wiiki emitwalo 25 wiiki emmotoka empya ereeta emitwalo 223 awo omwana obutamunyigiriza nnyo agenda ogivuga ewiiki Monday to Saturday or Monday to Sunday buli Sunday nti mubala wiiki weggwako ng'akuwa ssente zo nti kati abamu bakibala nti omwezi wegugwa waba n'emmotoka ng'eno omwezi weguggwako aba alina emitwalo 8
katugeze omwana amuwa mitwala most of basasula mitwala ameka 2 buli wiki emitwala aga 2 tomuwa mafuta gaba gagge oba kitegeera kati kuwe kituuka ku service kisinziira gyekoze ki abamu bayinza okugamba nti service wo naye okujjako ekukanika kwa mugagga kuba kuko omugagga ng'ovuga buvuzi n'ogenda eyo n'ogikola n'oleeta omugagga n'akanika kyenvudde gamba nti kisinza n'owo omuntu gw'okola ki naye kati nze obadde ombuuza nti nze natandika mbadde njagala nze natandika na ya mugagga nga nvuga motoka ya mugagga naye nga wiiki nsasula emitwalo 2 n'ekirala anti ogambye emotoka weeba empya ekwe emitwalo 2 23 25 kati weebanga nkadde-kaddemu zibeera mu 15 17 lwaki eno tetuukayo eri gyetuuka kati tabaye kati nga ewanfunye ne tujja eno egomba oba ekitegeera kati bwonfuna singa te mmoloka ezze efaafa nange mba sisobola kukwata mirimu gyewala naye emmotoka weba nnamu nti mba ngenda ku buli lugendo lwenkola ki lwemba njagala lugendo lwemba nfunye nga nfunyeyo omulimu mba njagenda oba ekitegeera olwokuba mpya naye ate emmotoka eba etambuddeko nti eyinza n'okuba naye nga sinka naye nga nnamu oba ekitegeera ng'emmotoka nnamu solonga kisinzira ekondishoni y'embeera emmotoka gyerimu mubayo emmotoka tosobola gifuluma kibuga olina kukolera mu kibuga kati eyo emmotoka esasula ezo sente 18 17 oba ekitegeera kati tuze wali ofunye ey'omugagga gye watandika nayo nze natandika nayo mugagga nasasula emitwalo 2 by then BA yali yakajja yali ku BA rawumu bye natandika nayo nowange omugagga womuwa nga muwa bulungi nate nga nange ensevinga ng'osomuwa omanya 25 gyo oba 2 giri wali nze kati nanisasula mitwalo 2 naye nga nawe ofunayo ez'ofunye nga wiiki eggwako ate by then muba yali yakatandika nga tufuna bulungi sente soka kale kubaaka ng'ofuna sente nga meka no tubulire kale kubaaka ewiiki ku akawunti yange soteako emitwalo gyange nga 3 omwezi oba wiiki ngenda kwevugira uba eyo oba kitegeera wiiki eyinza okujja nga wiiki yo nakakadde okateekako nga bizinesi yona weebeera kati kankunyumize kino kanfumye kasitole kano fumite emboozi ze gyensinga okwagala nafunako kati kangambe nti olunaku lumu nakolako sente nafuna omulimu nga ngenda mbalala nga bali mbateekayo buteesi omala okumiwa ekambala nga mbalala ebiseera bino tumuvugira emitwalo 45 awo bwezityo mbalala kugenda bugenzi nga nkuteekayo nze nenvaayo oba ekitegeera nemuteekayo kati bwoba okomawo ofuna tulina kitatani tokomyawo motoka nkalu bano ab'okukkubo oteekamu kati mbe nateekamu kate nafuna dda ku airport kati ye aba ali mba mutuukako bwe nti amuga njagala badda Kampala nambuza osobola okuntwala ku airport konze nze nvuga uba gwe ne airport ogimanyi bulungi kuba bakimanyi fe abaoba gye tusiiba ku airport nangamba kanya kuntwala ku kugundi wa airport jukiramu gwe naleese yampadda namweta kone mugamba kati okuva no ku airport agamufuta gaba manyi twamalira mwana nga mujja mbalala nga mutwala ku airport ezo mmeka 45 bwe ntuwa ku airport siva ku airport nga siina muntu kati bwe ntuwa ku airport nteekako app yange kati mba nnoonya omuntu atanziza mu kibuga ate bukasera babeera webali awo kati nteekako app yange ya Uber nembeera awo nendaaza nenjiteekako mba ndi awo nga nfuna omuzungu ayise Uber nga agenda wa yali agenda ku Fairway Hotel nga muteekamu nga ntukeeka app kange nga kambala emitwalo 17 ese mba na sente mekaawo 45 gatako 17 siba sente mekaawo ali awo agasigaseemu tuli mukakadde plus kati kyevudde gamba nti olunaku lwajja kubanga eno nakeera na voices mu kibuga mukugenda embalala na voices ali 11 zigenda oyingira saawa 4 nga nimbalala nga nze mutaddeyo gyagenda njawo noonya ku share bamanyi embalala ku share babeerawo nnyawo we namufuna kasitoma nga mukyala agenda ku airport ne muteekamu ne tuwalawala
zigeno ya sawa zange 9 zaziganza sawa nga 10 nga tuli ku airport nembeerawo n'ofuna omuzungu 10 nga nswami kuba nteekako app n'olinda customer nenteekamu nemufuna kusaaniza zazigenda mwemu agenda kufuna hotel nemutwalayo balina mutusaaniza zayisawa nga 3 nenyinyuka n'okiggala nga nina kakadde ka mubba lunaku lumu kakati omugaga nina omwe emitwalo ameka 2 ewiiki tuli ku S-Media naye olunaku lumu nkoze eki omaze ofunye nate muba muno olunaku olukya nesifuna yadde client naye ate ebiseera ebisinga it's very difficult wiiki negwako nga tofunye customer nga tofunye sente owekitegeera so that's why nkugambye nti mukisa eringa business yonna endala nga bw'okola edduuka nti lujja kukyofune lujja kukyolema kati okyavuga motoka ya mugagga siri motoka ya mugagga wafuna sente zo wazijja mu Uber nenfuna kalooni kange noko kuvinwa kuwa motoka looni eyo ginyonyola abantu looni eyo wagifuna otya looni ya muntu si company ogivuga nosasula ng'omalayo kati iguni kati nze nvuga Sienta eri ku UBK kati oli ye yajjanga yava ebweru nga zeeyiga mmotoka n'agigula bw'amala ogigula yinga ekimulese yiga mmotoka naye nga muntu mumanyi family member n'akola ki bwe yamala oyiga yalina okuddayo kati ng'ayagala gitunda kati nze ne tuteesa naye nemufuna esente ze namufunira naŋŋamba kati nda ojja kuba oteeka ku akawunti katuyaba sikyakolera mugagga oli mu kweyagala bweyagaza ofuna kasente ko bizibu ki ebiri mu Uber ebizibu ebiri mu Uber kubanga actually tujja gamba Uber yokka nga yo tusobola okugamba but banga tumanyi waliyo transport means endala zonna we tunayogera ku Uber tujja gamba obulango biki naye kale tubuulire challenges ziri mu Uber ku app eno nti sometimes otwala client kati nga bwolaba kati saa zino amafuta gali wagguluko gali ku bbeeyi saa zino gali amafuta gali waggulu okusinziira amafuta we gaali kati amafuta galimu wagguluko naye ate kati app yo oyinza otuuka eri nga n'ovuga omuntu n'omutwala okutuuka eri nga sente zeekubalira nga tezijja mu lugendo lw'okoze eki lwansonga kampuni ya Uber yo efevalinga nnyo kale fene tufevalinga kubanga kati wabwe kiti Uber ebeera bweti weekuwa omutwalo bo balinako 25% wotola client nakujjako omutwalo bo balinako 25% kitegeeza 2.5 kati nzima nsigaza kasanvu 5 okitegeera kasanvu 5 kati kasanvu 5 noko ninako service w'emmotoka ninako okanika emmotoka nga bw'omanya amakubo gaffe oba ekitegeera kati so nti kati obuzibu bw'endaba mu Uber nti sometimes tekiri nti everyday oba buli kiseera sometime waba wejja naddala amafuta nga gaalinnye nti bbeeyi eba waggulumuko ate nga sente naye however mubaamu kye tuyita surge mu Uber mubaamu kye tuyita surge nti waliwo ekiseera ekituuka nga Uber egaba sente kisinziira katugeze kati ng'enkuba ng'etonnye price baziwanika lwansonga buli omu aba yeetaaga emmotoka kati emmotoka ziba ntono kati emmotoka we ziba entono price ya Uber erinnya ojja kwekanga obadde otambulira omugumu ekitundu bakutaddeko 2 kitundu kati ate badrive tuba abangi kutuba abangi ng'abantu batono abali mu ttambula price ekka oba ekitegeera kikale kininga kyendabawo kizibu tebalina constant price nti ojja kwesanga nti enkuba etonye ewanike babe batono maya driver babe bangi ate kati era ekizibu ekiriwo jamu mungi kati bakasoma bayinza okubaawo nga jamu akutte ne batugamba nti kajamwe kabeera bo nga kangi ate nati kyenvudde ekyo kyegambye nti sometimes
jamu akwata and you expect n'ogamba nja kufuna ngaludde nate ogenda okanga Uber ate ekikoze ekikakanyiza nti sente z'oba ofunye ku budde bw'omaze ne client nate mbamu oluusi kije kigambye nti saaji nti nja kufuna naye nga bakasitoma ba muswaba nti yabayire enjalo tejja kubaawo nnyo nate singa nkufuna nga nkufunidde kasaaji that's why abamu baclient abatakimanyi nti oyinza omuntu anaatuuka n'agamba nti oba ubenzibye naye erabira teyategedde nti yanfunidde ku saaji nti kasa nkufunya ku saaji kubanga bo babala obudde ne distance budde bwemala naawe ze ssente oba ekitegeera time is money kati ojja kwekanga nti oba kati eddakika nti oba eddakika babadde bagibaliranga 18 ne bagiteekanga ku 250 kati okujja okutwala gye nkutwala ntula mu jjaamu zemba ngenda tekifunamu ate okimanyi anti wokifunamu naye client anyiiga nataddamu okukozesa gundi system eyo si wekiri yes wekiri wekibeera kati tukyali ku mulamwa otubuulidde ku bizibu bya Uber tugambye nti Uber obuzibu bwa apu kati omuntu anayagala kutandika Uber business ali eyo mwana ayagala kutandika business motoka kizo oyinza okugamba ezifitinga nga tezimunyigirize naye nga asobola okutandika n'atandika okuvuga Uber nga omanya emirimu tuno tulina emirimu gya bbula nandi kati Uber nga oyogedde nti emmotoka onoonya emmotoka etanywa nnyo mafuta ekekkereza zino siyenta vitizi emmotoka ezo etanywa mafuta tyoba ekitegeera gyoba olina okukozesa gimoka gwe yumanyi gyonna gyomanyi nti ekekkereza amafuta gyoba olina okukozesa nti ojja giyiwa emutu eba ejja giyiwamu n'ekyebiri ekutwalire kasitoma akusasula then otopinga amafuta obulungi oba ekitegeera so seeno kwabamu emmotoka ezimu nga tojja kiteekamu nti mitwalo 2 etambule yakoma wali that's why wewegendereza abasinga bakozesa Raum new model Sienta Vitizi buno IST kati mukibuga ne mukyalo wasinga kuba business mukibuga Uber mukyalo teriyo eri mukibuga oka choga ate wali mbalala fozo era teyaliyo omuntu alina kubeera Kampala onakuba Kampala Uber ekolera Kampala oka kati nga onali kunnyonnyodde nti omuntu ayinza kati ate n'ekirala omuntu abadde okyambuza omuntu ayagala okuyingira Uber nti akola atya first of all kati tuba ne app tetulina actually Uber yoka app tulina apps endala nkyobera tulina Safecar Bolt ekyaliyo Bolt weeri Safecar Uber waliwo Farasi nabawo Lito ezo zonna ziri wano zonna weeziri naye kati esinga okubaako bakasitoma eri main gy'ogamba nti oba ogenda tandika system eno gy'olina okuba nayo Uber olina okuba ne Uber awo olyoka olete Safecar eyinako naye eba ne bakasitoma Bolt Farasi ne Farasi ennaku zino ekikutte bakasitoma babaako ezo app 4 then ne Lito ne app endala gye zinenze kati ezo zenkozesa ezo app zenni zonna ogendayo zonna nziteekako eseza gwokola buli lunaku tosawa no kati oba n'essimu olaba essimu yange eriwo oba n'essimu gwe zonna ozibeera online zonna sigamba nti eno bw'oteekako eno Lito nagikozesa zonna ziba active ku simu emu however much gundi Safecar tetula ku iPhone etula ku Android that is a disadvantage gyeyinawo naye nga zonna gwe zibeera kati yenna kasitoma kwaba jidde gwe kwokwata kati zino enjalo toka note nozijjako kati bw'omutuusa n'omala omutuusa then nozzaako zonna nozizzaako ojja kuba mu kitundu ng'oli yasalawo okukozesa Safecar nga talina Uber
ojja kuba mu kitundu ng'oli alina boloti ng'ate talina ndala nti zonna woba nazo taswa tekikulobera kulwanya mu kifo nti obeera olinde ekyo bwe kityo kati nga mwe abavuga ebidduka naddala bino ebiri ebit private bakasoma basinga kubeerayo misana kiddu bwe basinga okukozesa nolaba nga traffic mungi kaseera banoonya mubaamu ennaku zibasinga okutambula mande batambula oba ekitegeera kati ku weekend Friday Saturday Sunday kitabuka baba bakozesa nnyo emmotoka kati nze mande embeerako emisana ku Tuesday nembeerako Wednesday nembeerako Thursday nembeerako emisana kati Friday embeerako ekiro ntandika ku makya nensulako Friday kati nensuka nkomawo kewaka nebakamu like 4 hours to 5 hours nenzizako up nenzirayo ku Saturday kati wema ntandise ku Saturday nza tandika sawa nga 7 8 nembalawo ngenda kubeerako paka kiro paka ku Sunday yani nempumulamuko naye ate ku Sunday kiro tebatera kukola tebatera tambula nnyo batambula nnyo ate emisana ku Sunday kati oyabayo oba olina okuba okola ki ng'okibala ate kyala gundi buba nnungi kati abantu abasinga balina emmotoka zaabwe newe bamugagga I bano abakola ma office osobola okunnyuka n'obala nti katugeze osula kyanja bw'omala bw'okera ku makya ubba olina bw'oteekamu noga njagala omuntu agenda mu kifo bwekiti nti njagala omuntu agenda ekyanja ng'oli Kampala naye ng'olina mmotokayo n'oteekamu nti njagala omuntu agenda ekyanja bakuwa agenda ekyanja tebakuwa muntu mulambo ate bakuwa omuntu kale newa si kyanja naye alireted bayinza okuwa ow'ekisaasi kyanja najjeera ekitegeeza n'ova ku mulimu n'otwala omuntu bwoti n'akusasula then nodda ewuwe waka nofuna emitwalo gyo nga 3 awo kakuba kati kuva mu kibuga pa kyanje ebeera 3 awo olaba amafuta woba ogawonye 2 bwezitaawo amafuta woba ogawonye nabaganye tubeera wano ku S Media Uganda tubeera mindset change tubeera mu kukyusa bwongo gwe wenna ayagala okutandika bizinesi ya uba gwe wenna ali eyo ng'okyatidde naye ogamba oyagala obadde tomanyi abantu tebakubuulira bulungi byonna babikubuulidde so ekiri akasente okawulidde kubanga ebyo basinga okubuuza nfuna sente mmeka emmotoka osobola okufuna eya looni awo babeerayo abazigaba oba olinamu akasente neweegulira emmotoka yo remember wobeera n'emmotoka yo ate ofuna nnyo wali eri olina okusasula omugagga bw'oba n'emmotoka nga yiyo ofuna nnyo okifunamu ate okulira ku peesi yo gwamanyi oba leero okoze oba tokoze akasente oyingiza tewajjusa mulimu guno asajjusa omuntu yenna ali eyo tebankozesa nze neekozesa okitegeera osasula mugagga kiwedde tuli ku mindset change naye nga tubadde wano ku S Media Uganda go wenna nga obadde yakutandika uba business ndowooza nkuzeemu olinamu akasente kaawo tomanyiwa wakutandikira oba ng'onoonya omuntu asobola okwesiga omanyi abantu si beesigwa sasula omugagga bulungi ebintu bitambula onaavaawo ng'ogula emmotoka yo naye nga mbadde esi mwenna mbaagala nnyo ankoze ekirala ayinza okubaayo eyo ng'oyagala okuneebuuzaako privately oyagala okuneebuuzaako oba nikeso oyagala okumpa omulimu nkola airport drip up airport pick up long distance zonna nzivuga oba okitegeera long distance zonna nzivuga border to border tetukolera within Kampala wokka ate omuntu n'omutuusa ng'ali safe bulungi nnyo so yeetaaze osobola okunkubira ku namba yange eri 07 0 1 soma namba nawe 070 460 3617 kajiddemu eri 070 460 3617 yali ne ku WhatsApp ng'omukubirako ng'omubuuza ku bikwatagana ne gwe naali eyo omanyi wano kiriwo buli kuyambagana naye saagala ojje ng'ogamba haka ngende kugamba eringa bizinesi yonna endala leero ojjafuna enkya tojjafuna leero ojjafuna leero ofune ate enkya toyinza okukola naye kyemmanyi kubanga ffe katubala wiiki kizibu wiiki okuggwako
nga tolina mitwalo 10-15 ku musawo wiiki ate nga neza amafuta okola ki mwegali neza kati nze nkubalira profit nti woteeka mutaddemu amafuta kati naye olina kufuna sente bweziti at least week at least mitwalo 15 owekiteegi kala nebuuzeeko nkubulye n'ebifo kwa kati muno byesiganye n'ebifo bifo ki ebitunda bifo ki byolina okubeeramu owekitegeera kale byebyo bannange. Amina Brian yabadde ku kamera omuzungu wadda bwe tutambulira batugamba omukyalo oyo bamutuwe ine Brian naye wafaanana abakazi n'okamala bumazi ne tubalira ku bizigo agwa ekizigo wakiwona kiri ku nakyo yenze Brian abadde ku kamera DJ gwayagala ebyuma oyagala ebyuma yapangisa Brian okwate enamba eriawo mwekwateko oyagala DJ birthday the words in tegedde Brian ate esimu nina ndala advertising agency I don't know esimu nina ndala mbadde manyi nti enambo batelese linnya ku radio bugenda ku TV wona oyagala billboard okay wekwate abasi of advertising agency I don't know creativity is their priority oyagala kulanga business yo ojikuba abantu maaso wekwate abasi of advertising agency 0701542372 buli kimu bajja kuba bakikumalira mbadde esi wano ku Talk with esi media Uganda tubagala nnyo tusinkane maaso.